Okay, amwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutugoberera Oliota Baby kansubira oli bulungi. Mbalamusizaako nnyo bannayuganda gye muli amanya nze Wasswa Emmanuel nga bulijjo. Mwebale kubeerayo nnyo nnyini ddala munnange. Batumiddeko ne mbabuuzaako still. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala nnyo nga bw'okiwulira. Olw'ensonga munnange ebirungi bitweyunira. Babebi baffe abasatu ebintu byongera batambulira. Obulamu bwongera okubeera obulungi ennyo in just a period of 5 days. Wow, that's nice. Natera nkomyewo negatiddwako omugenyi nekana akasera kakutusibwako Beaver Organic Access Building Lubaga Road ajja kujjanjaba gende wa dokita kuba ku namba yesimu oba munonye ku Facebook. Nze Wasswa Emmanuel ku 0755105655 ku screen number yange kweri. Tuli musawa ya charity era nga ndi n'omukyalo lyotya. Ndi bulungi nyera ndi musanyufu. Okay. Kulwebye mukoze. Mukama abaddizeewo. Abajjukiza amanyako. Nze Babirye Rosette. Babirye Rosette. Yesevo. Ow'abaana abasatu. Ow'abaana abasatu ndi musanyufu nnyo. Mukama ayongera obbagabirira mwongere otulabirira sukka wano. Okay. Anze okukyalirako kweddeyo omugenyi. Kwedde President Mulamba. Owabankuba kyeyo President kwaniriza. Kale. Sa ndi musanyufu okubeera wano. Ogaye bakuyitani? N'omukyala Babirye story nagiraba gwaji publishes nze ngabo manyi tukole njawulo nga ndaba kituufu nga ndabira ddala nti omuntu ono yeetaaga obuyambi bwaffe. Mbeera mulyaza amaanyi butatuuka wano na butadduukirira mulangago ne weebale kukikwasaganya na buyambi bw'abantu kubutuusa mulala busonda n'ayita nabwo oli wanjawulo kituufu. Create difference. President nga sinaba kugira walaba ebyali emboozi wagiraba ng'omuzadde wayisibwa otyo okubanga omusajja aleka omukyala n'abaana basatu. Kizibu tekyampisa bulungi naye era kyakwewuunya nti omukyala ono mukadde we yeetaagira bbaawe ate we yagendera. Omanyi waliwo ebintu bye twanditunuulidde ne tukkiriza embeera ebeerawo basajja bannange n'okkiriza nti wadde akasente kaganye naye nga wooli ng'omuntu. Naye gwe wooli tofanga oli mulamu naye n'osala odduka obuvunaanyizibwa n'omukwano n'odduka nagwo. Si buli muntu yenna nti alina ssente tetujja kugamba nti naffe abali bulungi twazaalibwa bulungi. Nze taata wange yafa n'atulekera maama waffe naye nga tuli baana bangi. Okitegeera bulungi naye maama waffe yafuna kaleje eyo okukola ki okutukuza ne tubeerawo olw'okuba nti taata waffe wadde yaliwo nga talina nga at least ne bw'aba tamuwadde ssente amuwa omukwano. Okitegeera naye gwe omukwano gututte n'obugabirizi tebuliiwo so bateeka baganda baffe mu mbeera ey'okuba nti beekyawa. Omuzadde omulala ajja kukyawa baana be osange ng'abaana bali awo baana bangi betulaba eyo gye tubeera ng'ali ku mizigo ng'omuzadde amuggalira mu ttooyi amuggalirawo n'amulekaawo olw'okubanga taata be yamuyisaamu n'akyawa abaana. Abalala bajjamu n'embuto. Njagala kwebaza Babirye nti teyajjamu lubuto yategeera omugaso gw'omwana. Abaana bano tebandirabye nansi yalina emikisa 10 ku ginnaajo okujjamu olubuto ffe tuleme na kubalabako naye kale gyeyo gye yasigaza okubalekawo ne bakula era abaana bano bajja kukula tobaako kyotya bajja kukula ffe naye embeera gye twalimu tetwakuzibwa basajja b'ennaku zino byafuuka bisassalala byo biriwo okwebaka ku bakyala bw'amala okuwa obuvunaanyizibwa n'atambulamu. Okitegeera nga akadolako mu kusooka kadescribing omusajja ng'agoba omukyala bw'amala ofuna olubuto ne kakyuka ng'omukyala yagoba. Okitegeera so kati mu mbeera eyo yonna njagala kumugumya nti tobaako kyotya eno ensinga olunaku lwewakeera n'okukkiriza n'ogaa nti kankuza olubuto luno kubanga banno bangi bazijjamu abalala ne bafiira nayo. Okitegeera naye nga bwe wakkiriza n'ogamba abaana bajja kukula bajja kufuuka abasajja tebabeera ab'omugaso gy'oli. Ffenna bwe twali bwe tuti nga bw'olaba omwana ono nga mukadde agamba naye n'amalako ntya n'ensi naye olwaleero ffe abagabirira bakadde baffe. Okitegeera bulungi so omwana tebeeranga kolooso oba nsobi ku nsi. Okitegeera tekibangako kisiraani guba mukisa okuva ewa Katonda oba guzze gutya mu mbeera yonna. Tomanyi kyalibeera gwe tomanyi prime minister wa leero kye yali mu myaka gye yalimu obutemabega. Okitegeera tomanyi president wa Uganda kye yali. Okitegeera so Katonda ajja atuleeta mu mbeera zonna zakoze eki zatuleeseemu kyovola nti teweevumanga nsi nga tonnafa.
okitegeera bulungi ate bw'otadde okukabirira musajja kati kino kyolabyeko njagala ofune buvumu ogume ng'omukyalo omanye nti yes kino nakifuna baana bajja tebakyalina gye badda ensi ejja kukukwatirako abaana bo bajja kukula okitegeera bulungi kubanga tulina pulobulemu ey'abasajja olwaleero baagala kimu kyakwebaka ku bakyala naye obugabirizi nga tebukola ki tebuliiwo kivula nti abawala mwenna abali eyo abakyali abato omusajja yenna nga tonnasalawo kugenda mu maaso nabikolwa byonna byayagala kukuteekamu ayina obuvunaanyizibwa obunaakugabirira ng'ofunye obuzibu okitegera bulungi sooka obitunuulire ebintu ebyo olabe omuntu ono alinamu amagezi agalitegeera kyova nti abawala emabega wali baatulimbanga embuto alabe weekanga otya odduka osigalawo weekanze nnyo oba weekanze katono so kati mu mbeera eyo yonna sooka omuntu mukemekeme bw'oba tonnalufuna sooka omukangemu mugendi n'olubuto olaba asigalawo olyoke otegere ky'oliyingira ng'oddala ddala obuvunaanyizibwa obufunye ng'ate akola katembawo ge yandikoze ng'omulimba bulimbi okitegeera Calvin omukyalo ono ku myaka gye nga bw'omulaba omuteeka mu search at 23 years n'asobola okuyimirirawo n'aguma n'abaana omukyalo ono muvumu kankubuulire abawala abasinga okuabooti nga bali mu 21 23 24 paka ku 30 okitegeera gwe tolowooza nti omwami ono olw'okuba nti olwawe yadduka amazola abaana basatu wali talina bye yali amukola biraga nti talina buvunaanyizibwa bulabirira butuukiriza buvunaanyizibwa bwe okitegeera naye olwo byonna yabiraba n'aguma okitegeera obaana bano kubazaala tekitwala lunaku lumu eba process etwalira ddala emyezi 9 okitegeera etwalira ddala emyezi 9 kati yesu ffe tubalaba lwaleero naye waliwo ebbanga lwe baali mu process yalina okusalawo okulala tagala nti kambajjemu naye olwokuba yagamba nti kambalekemu ebwo obuvumu bwe yateekinga bwe buvumu obumu bw'alina okuteekinga okuza abaana bano kuba bo bajja kukula katonda yakuwa obuvunaanyizibwa n'akuwa n'abali bugabirira okitegeera Nuuwa katonda yamugamba ogenda okukola eryato teyamuwa musumaali teyamuwa wadde olubaawo ye yamugamba bugambi genda okole ki genda okole kye bayita ekyombo naye nga tamuwadde wadde omusumeeni okitegeera kati so obuvunaanyizibwa katonda bw'aba abukutise gwe tomanyi ki kyakutise olwo ayinza n'okuba kyakutise olwaleero kyekigenda okukugabirira enkya abantu we bali successful mu bulamu naye nga bajja mu ngeri ng'eno okitegeera abantu bajja mu bulamu bajja mu mbeera yonna wano b'amaanyi betwegomba okukwatako betwegomba okulabako naye nga bajja mu mbeera bweti okitegeera bulungi so tujja kuyimirira wamu ne famire eno tulabe nti abaana bano bakula ng'abalala bonna betuyambako okitegedde bulungi wow president omulidde biga byakuweereza mbiwulidde ssebo neeyanzizza neeyanzege kama akwongera omukisa mu ngero tugabirira ebintu bijja kukola ki kutambula nga ebiri nagambye ekimu njagala discipline esebo wangamba tata omwana mpozi yani ye Kawere Badiru mwami Kawere Badiru ssebo taata njagala omukowole mbadde nga mukowole nga tampulira nze mwami Kawere Badiru tewejjusanga bw'ate buloka tewejjusanga bano baana bo okitegedde bulungi mumanyi okubeera eyo ne muswama abaana ne batuuka we batuuse ne mudda nze nina abantu be nakyawo obulamu bwange bwonna waana baana bwe bakula era balitegeera nti wabalekawo kibi nnyo omuntu n'abeera mu mbeera embi n'amala okuvaayo ne weesowolayo nti olwo ojje gwe ofunemu eriyo abantu abafamirizi bwe zityo saagala kukinenyeza taata Kawere bamuyita mwami Kawere saagala kunenya mwami Kawere eka wabula ne famire ye okitegeera abaana bano musaayi gwammwe ne bwe muba temusobola kutegeera nti abantu bano mwana gwe mwazaala yazaala abaana bano bw'aba tategeera kozi mulimu abantu abatategeera bwe muba temusobola kola nti omuntu ono tategeera mutwale obuvunaanyizibwa nga famire abantu bano tebajja kuva mu musaayi gwammwe naye balisigaza obunyiivu okitegeera balisigaza obunyiivu ku bo kozi temumanyi nkya bagenda kubeera ki eno ensi tosobola gipredictinga gwe olw'okuba nti ozadde abaana bo gwe obakuziza okitegeera bulungi gwe tetegeeza nti gwe ababo basobola okugguka okusinga bano buli omu katonda amuwa omukisa naye mukulu bw'oba odduse dukiranga ddala
Oshtegera abantu bano abaana bano lwalero twogera nti baana n'emyaka 15 maaso bajja kuba abantu bajja kuba basajja bavubuka ate tegiri wala boto yibala kulowooza n'emyaka 15 nanga miyitirivu nnyo bwana babwe bati so nkize eri family kubanga family zirimu abantu abatategeera ebiseera ebisinga okitegera omuntu wamwe bwaba asiwuusemu ko kompisa obanga tategedde oba waliwo ebitali bituufu family ze zirina okuvaayo zirabe nti ziteekinga obuvunaanyizibwa kuba gudo misaayi gyabwe okitegera kozi omuntu omu bwe yeekyanga mu family agasijja kulabirira baana maama eriyo basenge eriyo ba anti eriyo bakojja mwenna mufaanagana bwe mutyo akitegeera Chovola bantu babagamba nnyo n'okwegendereza ebika bye muzaalamu ne mutegera nti omwana wammwe yazaala omwana yazaala mu mwana w'abendi abaana basatu n'adduka obuvunaanyizibwa ne muteesoolayo muba mufuuse bisasalala ebiwumba tutu ebiri awo okitegeera wano nze sinenya mwami simunenya mwami ayinza okuba oli yadduka olw'obuvunaanyizibwa naye ne famire yennyini terina magezi kuvaayo kujja kugamba nti omuntu ono banoonye ku musaayi gwabwe mulimu famire nga bawumba tutu nga basiru kubanga tuyinza kugamba nti omuvubuka addusa obuvunaanyizibwa bw'omusajja bano abantu bajja kusigala bafamire bammwe era baziikibwa ku bijja byammwe famire yonna kasita efuna notification nti oyo muntu waabwe obuvunaanyizibwa butwale nga famire ono yeetereezenga nga famire bwetwala obuvunaanyizibwa okitegeera kati oyinza okulaba nga bo tebakikoze bano bokka kozi bano musaayi gyabwe bano abaana baziikibwa ku kijja kyammwe ne bwe babeera bazadde abaana badda wammwe si waffe bakayanja so famire nga yo yanditegedde nti twazaala omusiru twazaala ekibi yazaala ekibi yakola ki ne beekumaakuma balaba obutaswazibwa kubano ffe tugenda muvaako tutandike kulumba mmwe wennyini muli eyo basenga baani mwe mulowooza muli anitachable ne tujja basobola tugamba alya naye tamayina baana oli be yazaala musaayi gwe nti tebalina bona kyakulya omukyalo ono teyandize na mawulire kulaajana tewaliwo nsonga yonna famire bw'ogitunulire weza abantu 113 naye olwaleero basirise busirisa abaana bano banaasumukamu nga bavudde mu mbeera embi nga bavudde mu mbeera eno ey'okuba nti beetaaga obuyambi busawo bajja kubanona oluli kijjayo omutwe nti nze senga nze kojja simayinze temuvanga yera bwe muba musirikiddengayo musirikire ddala okitegedde waliwo opportunistic mu family abaagala ebiwedde n'ebyobwereere oli eyo olya bulungi n'okwebaka weebase bulungi gwe naye omwana wammwe yakola effujjo ajoza abantu ali eno tawadde obuvunaanyizibwa musirise busirise family zaddawa omwoyo gw'okumanya nti bano baana baffe bano bantu baffe gwaddawa mu bantu okitegeera bulungi kozi buno si buno obuvunaanyizibwa busobola okulema omuntu kabuleeta naye ate famire yo yennyini esobola obuyinza okitegeera kuba bwe mwegatta kyemugatta musobola kulabirira abantu bano okitegeera ate era mulimu ne famire embi bwe muba temusobola kulaba kino nti kibakwatako tujja kubiriza famire era gitulondoolere bulungi gitukuŋŋaanye tukubiriza abaana baffe obutagirinnyamu tugigaane kubanga bwe muba temusobola kulaba kino nti kibakwatako nti gino misaayi gyammwe basenga muli eyo ogasaaganyiridde gali eyo gagejjedde eyo naye nga abaana basula njala baana bali eno mukazi ali eno alajjanira ku midia naye nga waliwo famire temugaa temusobola kwesonda bano abaana balya ssente mmeka kati kyoga nti famire eyo ne bwe yeegatta teyinza kutwala buvunaanyizibwa bwa 10 lunaku tebasobola kumanya nti bano abaana misaayi gyabwe mutulondoolere famire eyo tumanye buli omu waasula tumanye baani abo agakyala gali eyo ganyiririra eyo gagejjedde eyo opportunistic galinda baana bano bakule go gafunemu sebo gakuba n'essimu tegwabeerawo kulaba mwana oyo bwakula tegwavaayo weyeetaagira buyambi naye mukukuba essimu okugayamba gaagala nnyo okugayamba gwe mugatulondoolere tumanye nti guno gusula eno guno tukubirize abaana baffe n'obutendaamu bwenzi kubanga famire yonna eraga nti temuli magezi okitegeera bulungi kati tunenyani famire zonna zizadde ebibi ffenna tulina gye tuli ababi ne famire zikavalinga ne ziwongerera ebibi byazo mwana temwamukuza na mpisa tayinza kumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ne maama bajjajja basenga muliwa sitabasobola kummatiza nti ku kika kyonna tekuli atalabye story eno teri atalabye story temumanyi nti omwana mmwe yakola effujjo yateekawo obuvunaanyizibwa n'abudduka
Oshegera family ezo tuzikunganye tulabemu abakulu n'abaana baabwe waliwo n'abeeyagala ne ku Facebook okwo kwebali tubalabise tubakubiriza abantu kuba family temuli magezi. Oshegera omuvubuka yenna bw'aba akoze fujje family evaayo kuba bana abantu basukka ku kyokubeera nti ba mukulu oli yabazaala ne baddayo mu family era bwe ne bafuuka ab'ekika ne balina abantu ab'ekika olw'okuba oli yadduka obuvunaanyizibwa nabo bennyini tebasobola kusembera kulaba nti bayinza kukola batya ng'aba family. Twetaaga omutima ogwo guddewo. Okitegeera omukyalo ono yabawa omusaayi gwaye yateekawo abantu abatagenda kuvaawo bana abalenzi basatu tomanyi nkya kye bagenda kubeera mu nsi eno naye kiruma nnyo be bano be baaza ekika kiruma nnyo nga bali bulungi nga musowolayo embuto zammwe olwaleero nga buli omu abanoonya mwekwese bwekwese fe abaana tujja kubakwatirako naye temuvangayo. Okitegeera ekyokubiri family tujja kugineetinga tukubirize community tukubiriza community nti omukyalo oyo mu kifaananyi omulabye mu Gomesi senga w'abaana abaasuulibwayo tavangayo mumulabe alina n'abalenzi basatu n'abawala babiri eyo temuwasaayo family temuli magezi kyetugenda okuddako kukola kozi n'omulala n'agavubuka gagakuza agagenda gakola effujjo tugafune ku bawala baffe tumanye nti oguvubuka guno gubeera nnyanama mannya ge gano gukolera wano guwangaalira wano banaye guvubuka ogwo mu kifaananyi tewabaawo wadde agukombya kantu kubanga guganda gw'oli eyazaala mu muwala oli tegafaayo nakulaba ki kye gagattako ku musaayi gwago so bwe tujja okuyamba community ku nsonga eno. Ono president by the way nyongera okwebaza olw'okujjako abaana ozeno bakyalira waŋŋambye Emma njagala kugula mata ga mikebe gago so abaana bano ekikulu nnyo kyakulya ffe twabeeranga nga tetwambala nga tuli mu ngoye za bituli naye nga tulidde tukusa embuto zipiyuse tulidde lumonde. Okitegeera ekikulu ennyo si kyakwambala naye abaana bano mubasondere ebyokulya bagende nga ne mu ddwaliro. So mbakoola baganda bange abakyala omukyala ono obuvumi bwe yayitamu n'aleeta abantu ku nsi tetumanye nkya ono bandi yali wasa muwala wange oba yali nnyamba enkya oba yagenda okubeera mu ofiisi gye ndimu oba gye neetaaga enkya. Okitegeera bulungi so gwe wenna ali eyo ng'omanye obulumi omukyala bw'ayitamu buno si byakugamba nti omusondera kapito si kulabirira musaayi buli lw'olabirira omuntu ateesobola oba oyambye Katonda. Okitegeera bulungi buli lw'oyamba omuntu yenna abaana nga bano oba oyambye Katonda so nkowoola obuyambi bwammwe omukyala mudduukirire tukwatire wamu tulabe nti abantu bano tubaako ettaffaali etubateekako. Enamba y'essimu ya Wasswa Emmanuel 0755105655 kwe tuba tuyisa obuyambi enkwayiri zonna tusobola okubanga ensonga tuzigusa. Baba wadde amata bambi oyinawo amata emikebe esatu gino bagiyita cow and gate omukebe guno ogumu guli $4 ogw'amata so ginyweba abaana bali ku 0 age paka ku myezi 6 ogumu gwoyo wakati ono omukyala tasobola kuyonza abaana bano bonna tukowoola mmwe abatuwa engoye tweyanziza nnyo naye mulowooze nnyo ku kutuwa ku mata guno omukebe gumu gugula $4. Okitegeera omwana ayinza gunywera bbanga kiguno ebbanga ddene kubanga jakusoma ebiwandiiko ebiriko naye bwe nalabanga batu bange babinywa ogwatwalanga omwezi kati guno omukebe gumu ngamba abatuwa engoye tweyanziza nnyo era nazirabye bayitirivu engoye enkadde zaakoze kituufu mbeebaza nnyo ne kati mbasaba mutuwe ku mata nganze bwenkoze kati omukebe guno bwe guba gusobola okulabirira omwana ono tetukitwala nnyo ku mwezi mu nkole eyaffe kuba ey'ekizungu weeks nga 2 kati nze weeks 2 ez'amata nzikavalinze abaana bano wabeewo n'omulala tugulirayo emikebe 3 buli mukebe gwa $40 gye $12 emikebe 3 so wiki zino 2 nzikavalinze njagalayo n'abalala abanfaganagano bambulira n'embeeba zaako twagala mikebe gy'amata abantu babeere n'amata bachampioni baffe bane mutuwa amata ge tusinga okwetaaga badde engulu then emikebe gye giriwo 3 otwadde ku sukaali omukebe oteekako sukaali tegibaamu sukaali totuwa omukalu
gate omanye nze njogeranga president sagala byakuddaano kwegayirira bamanye kye tukola ki kye tuyitamu abantu wadde engoye mwebale kati mutuwa amata bantu bambadde tuli wantu basitudde kituufu bambadde ne tebagenda kubeera njala olw'okuba bambadde engoye tebazirya abaana mubawa amata teekako sukaali mubawe emigaati byonna buli kimu buttasiika envana yabeerewo ate nammwe abakyala mumanyi omukyalo ono kyayita mukwateko ka pocket n'omuwaako kuba aba ne byeyeetaaga nga yenze nyinza obutabitegeera ne ggwe kyewayitamu kyayitamu olwaleero bukwata yeetaano n'ogimwokya naye ng'oguze n'omukebe gw'amata olwo we tugenda okusinziira Uganda etambule. So Calvin Kanja ekisooka kya bena ndola omukisa okwebaza nkwebaza in a special way nti buli lonkuba omulanga you always come in noyingirawo nkwebaziza nnyo nolwekyo soko nkwateko ne mukono webale nnyo byali ddala okuweesa omulimu gwa Mukama ekitiibwa nja kwebaza bannayuganda mwenna mikono gyaffe mu Calunet Global Services yateekayo ekigere kiramba webale mu Calunet muganda ffe yateekayo sente wawe tubaagala mu layini entuufu webale nnyo muganda wange omanyi muno yakoze ekibirungi asiimwa n'ebitanategeerekekanga nabyo tubikwemulugunya kubeerawo ne webale nnyo olw'omutima ogwo n'abo bonna abalina ettaffaali lye baateekako webale nnyo muganda wange webale nnyo muganda wange Mukama akuddizeewo okubiriza abantu bagende bamukyalireko manyi twagala nnyo tuwagire abantu tuwagira abantu mu society ababayamba community waliyo mulala waliwo bannayuganda bannaffe bamami okuva e London abakyala be London yawo mwebale nnyo Omukama abayambe baganda banga bali e London bakyala abo muna abantu bali ebweru nga tebayamba abakyala abo sibamanyi naye Mukama abawo omukisa ogutayina buyenike abe USA ba sister bafabo ewa Biden USA eri abawala batoto taata nabo bakoze obuyambe Katonda abasuuse abasisimuse abasukkulumye kuba nammwe balina emirimu gye bakola Katonda asinziire wano okubongera yongera bakuwenga promotion ku promotion ku promotion ku promotion kubanga nawe olina ekintu kya Katonda kyo promotinga okitegeera community esinga obunene eyafa bava mu Middle East waliwo omwana yaŋŋambye kilo 8 ez'ebijanjalo zizo yaziweereza ali mu ggwanga ki ali mu Saudi Arabia Katonda akuwa omukisa muganda wange omuwalabu we gwe bagamba nti tasasula gwakusasula extra abana bangi nnyo Dubai esona ngabo zirabezo baganda bange mwenango ina kye wakoze kati nange ndi wamu tuyimirire wamu atete omanyi bwe batulanga tuvuddeyo obuvunaanyizibwa nga babuddukamu tuyimirire namu tuweko meeting gwe baako ekigumu eky'ekkumi kyowaayo n'ogamba nti ekigumu kyange eky'ekkumi nchiwawa mayi bamalira nnyo sente mubasumba nowe abasumba bavuga moroka za bei abantu abatuufu Katonda be yatugamba okuwa eky'ekkumi kye be bano ekimu eky'ekkumi bwega musala gw'ofuna 9 ofuna 9 jjako emitwalo eno omanye nti omwana anywa amata okitegera bulungi Katonda ajja kuwa empeera ajja kugabirira abalala nga bakaaba gw'ogenda kuyitamu lwakino omulimu gwa Katonda gw'oba wakwata waliwo abaana be tukuziza okitegera bulungi abaana bano tubawo omwaka mulamba nga bali mikono gyaffe nze kuntalinga ne update zonna nga nzekikola amamira kukola byomwatu bujjanjabye olwo betalisanga emayeeyo bali 11 tubatambuza ebbanga bano tubagase ku tiimu yaffe tudisiza bangi tujja kujjanga tubakyalireko oluvannyuma ngeri gye mba busy oluvannyuma lwa weeks 4 tulabe embeera bw'enaaba ekola ki lw'enaaba eri buli luvannyuma lwa weeks 4 nja kubeera nga wano ndabe n'abaneegaseeko tyonna neegaseeko ku buyambi buno naneegaseeko ku buyambi buno kati buli aneegattangako nze akulembera wali bonna nja kuba mbasoma wano okitegeera bulungi manye yasinze byonna atoyagaye aluwa ali confidential siwakwogera nnyo naye kamwebaze Katonda amuwa omukisa okusinziira ku ekyo simumanyi tomwogedde naye nze kyokyo kye yakoze Katonda amuwa empeera kale tuyanziza nnyo mbasaba twongere okuyimira ffenna wamu tukyuse obulamu bw'abaana abaana. I always say that we give a smile and we leave a smile. Okuba twajja ennaku 5 obulamu bukoze eki bukyuse wakaona wasanyufu si kyo wama kyekyo mwetu munegatteko tukikube mubere bulungi. Calvin, bye bye.